Yes, nkwaniriza akadde kano oli otyagowe na following Fad TV gine kwebasa negamba nti ate kiwakola kyakabi nnyo okubanga wasubscribing ate nonyiga kale bagita Fad TV ki wano nsiba gamba nti mani updates zinava likosina mawuli agaba gatambula okwetole eggwanga lyati Uganda Brenda Miles yazadde akaana ne baba agamba nti taata w'omwana tasobola okubanga amwegana agamba nti simbo si taata omwana omutuufu jjukira waliwo ebifaananyi byadde bitambuzibwa ku social media nga bagamba mbu ye bba wa Brenda Miles wabula information etambula eraga nti ate agamba nti bwe si ye taata w'omwana awo wetuli bebi ono gwolengera mu kifuwaananyi ngenda kuba mukulaga masandozo omulengera Brenda Miles nga amaze okuba nga azaala yamaze okuba nga yamaliza kugamba nakola ki nazaala jjukira ono yalinga mu bannekolya gyange eyo mbasajja abawalabu nga gyetundira ndowooza omulengerawo embeera ali emutabuseeko ayakava ebuwalabu ng'embeera etabuse yazadde ssebo naye ati taata w'omwana mbu omwana amwegaana agamba nti omwana si wuwe agamba nti Brenda Miles mbwazenga abeera n'abasajja bangi ab'enjawulo era yagamba mbu tannawasa Brenda Miles butongole newankubadde abasinga bagamba nti no bbaawe yagamba nti tannamuwasa mu butongole era yagamba nti ali sure Brenda Miles abadde abeera n'abasajja bangi ndowooza omulengerawo ng'ali lubuto ndaba yakiwuka nnyo mbwazenga abeera n'abasajja bangi nnyo era yagamba nti bannaaki temunsibaako omwana kubanga siri sure era bagala genda ku DNA test bakonfaminge balabe ddala kituufu omwana we yagamba nti kasokedegenda ku ndaga butonde tulabe omwana oba wange temunsibaako omwana nga si wange yagamba nti ali sure omwana si wuwe era yagamba nti Brenda Miles yandibadde anonya taata w'omwana omutuufu kubanga yagamba nti nze mwana si wange nze si nze taata w'omwana oyo binakirawa binaggwerawa eno bagita Fad TV gifad UG News KBTV gikosaneke ala mwagera okuba nga muzifollowinga wano mbani updates ziba zitambula okwetegwa nga Uganda jukira Brenda Miles andoza mujjukira bulungi nnyo ku social media omwana muwala ono baaba yeyagalanga ng'agamba nti abasajja Banigeria bamugula oba neekolya gyange ne baleka bamuwa essente empitirivu yakolanga n'obuvidiyo ng'azibala yatuuka essira ng'embeera emutabuseko nga n'essente zibamuwa nga takyazirabako oba azikolangamu biki tewali amanyi manyiri abasinga bagamba nti omuntu asobola gaggawalya mulimu ogwo gwaba neekolya gyange mbu eriyo emirimu egisinga nga gyakolimirwa abo ne bagamba nti omuntu asobola gaggawalya mulimu gwonna biseera singa kisinziira sente ozikozesezza otya zofunye mulimu ogwo nti teri mulimu mubi abasinga bebagamba nti mulekerawo olokosowa mwene bujwanga mulimu gwonna omuntu asobola ogufunamu sente kinzira ozikozesezza otya nobera okukola mu woofiisi mu kampuni ez'amaanyi naye ngaensimbi bw'ozifuna ozimalira myenge mu mabaala ozikasuka n'ozikasukira abantu era oyinza okakana ng'omulimu gwo togufunyeemu naye nabagamba nti ebayo emirimu nga sente zaabe za bisiraani mbu nga bw'ozifuna essente ng'ozijjamu ogwo omulimu nga tojja zikolamu byamakulu naye bagamba ati eriyo sente ate ya kisiraani essente zonna ziba ntuufu wabula kisinzira ozikozesezza otya ozikontrolinze otya naye nga munnange wano wetuli akusadya Brenda Miles yazadde akaana naye ati taata w'omwana bagamba nti soke mulindeko sibatugenda ku DNA test tukonfaminge tulabe ndasooka konfaminga ndabe omwana wange basinza kumala gakkiriza nti ate omwana wange ate biki kasooke ngende ku DNA test nkonfaminge ndabe ddala kituufu omwana wange kuba anyinza okumala gakkiriza nga omwana si wange ayinza okakkana nga munnange anviriddemu awo ngaayo ekyomusota ayinza okakkana nga anviriddemu awo ngaayo ekyomusota ng'omwana si wange nayinza okakkana nga omwana gwendabiridde nga ndowooza nti wange nga si wange olw'ensonga nti Brenda abadde abeeranga n'abasajja bangi
ate yagamba badde tannawasa Brenda mu butongole nga mukyala we. Kaakati nno wano we tuli bagita Faali UK News, waliyo Faali TV UK, waliyo KBTV UK, waliyo ne KR TV Uganda. Nawo ndowooza omulenge ekifaananyi kya bebi yoyo baagala mutwakudde etest okonfaminga. Abali mu Iraq ne Qatar bagamba nti mwakola kyamaanyi. Abali mu Uganda muli battabu nnyo. Saudi Arabia maanyi bagamba nti muli babode nnyo kubanga mufollowinga Faali TV UK. Era okubanga mugyekumirako temujja kubanga mwejjusa. Temujja kubanga mwejjusa. Nkugamba nti likinga, commentinga, ate subscribinge onyige ne kale. Subscribinga ate onyige ne kale tojja kubanga wejjusa. Mbagala nnyo mwena era mbebaza ne mbagamba nti kyemwakola kyo kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga. Brenda Miles bambi ensonga zo zimutabuseeko. Bantu bangi beewuunya bagamba nti kituufu Brenda Miles yazadde. Waayo kyamazima bisaba byatukanga Brenda Miles ng'afuuse ekizibu ku social media. Baaba nga yenyumiriza mu kwetunda mu kweryamu. Nga bizinesi ye agyeyagalyamu okufaako kyo abasinga babeweza bagamba nti wasi tolinze n'ozaala. Wasi tolinze n'oza abasinga bakyewuunya. Abasinga bagamba tannava mulimu ogwo kyova ndowooza n'omwami yeekengera omwana we ono gwagamba nti omwana si wuwe. Yagala soka konfaminga ku DNA test. Olw'ensonga nti Miles aba Brenda Miles nti yali yeeryamu nnyo. Kivula omusajja akola ki? Akyatankanya omwana ono agamba nti omwana ayinza okuba nga nasi wuwe. Yagamba nti si kibi kinasooka ng'omwana wuwe ajja kukola kyajja kukisanukira naye ate tanza kumala gakkiriza ng'omwana siwe. Agamba nti Miles kinasooka ng'omwana si wuwe ng'anoonya tata w'omwana omutuufu. Mbaye bulungi Faali TV mwera